Noveena ey'obusaasizi bwa Katonda, olunaku olwokuna, okusabira abatakkiriza mu Katonda. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Tusabire abakaafiiri, abatakkiriza, abatannamanya busaasizi bwa Katonda. Ayi Yezu omusaasizi, ggwe ekitangaala ky'ensi, yaniriza mu mutima gw'omusaasizi emyoyo gy'abakaafiiri abatakkiriza, abatannaba kukumanya. Emyoyo egyo gimulise n'ekitangaala ky'enneema yo, gyetabe wamu naffe mu kugulumiza ebikuuno by'obusaasizi bwo emirembe gyonna. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ajjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaaya wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa emyoyo gy'abakaafiiri n'abatakkiriza, abatannaba kumanya busaasizi, obuyitirivu obw'omutima gw'Omwana wo, Mukama waffe Yezu Kristu, bakomyewo mu kitangaala ky'Evvanjiri yo, basobole okumanya nga bwe kiri eky'essanyu, okukwagala n'okutendereza obusaasizi bwo emirembe gyonna. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.